Njagala obbanyumiza omukolo gwe twagenda e Masaka ne batugoba. Family zina katemba. Munnange nga bukya ku makya nga tufuna kaadi. Tugenda ku mukolo Masaka. Omuntu yali agenda okwanjulwa. Omusajja yali muvubuka, yali musajja mukulu. Muvubuka ninga ava mu family engaga nga n'omuvubuka akoze nenga si mugaga kwenkana kitaawe. Omuvubuka nga afuna muwala. Afuna omuwala nga beeyagala nga musiima. Nga bateekateeka kwanjula. Nga agenda waka we yalaba omuwala. Ngendageza ku cutting story short. Kuba njagala njinyumirwe naye olumu neme kugidda. Nga agenda waka we yalaba omuwala nga ayogera n'omukyala. Bagenda mu maka nga waliwo omukolo. N'alaba omuwala n'amwagala. N'ayogera n'omukyala nannyini maka. Kyala nannyini maka n'amugamba omwana oyo nno nze mukuwa naye sinze mugaba final kuba si wange. Bazadde be bali Masaka. Wano bamumpa kukola naye n'afuuka mwana wa wano. Ne tumuweerera n'afuuka ekyo kyali leero. Siina lukusa. Teyamugamba nti amumulemesa wala yali amubuulira ntamuyina akolukusa. Namugamba agende wabo omuwala nga agenda Masaka nga bawandiika nga bamala okuwandiika nga babayita babawona nga tugula ebintu. Omuvubuka yagula ebintu. In a story, some people from Masaka, you must be knowing about this story. Nga tugenda Masaka. Twagula ebintu bagula zine motoka zijirako ente zibayite abayana ezi zibiri. Nga bapakinga bintu nga tufuka nga tuvunuza Masaka tetwayambalira Kampala kwali twasula Kampala twasula mu Masaka mu town kozo okuva Masaka mu town twali tuyingirako distance ewerako. So mugole suggested tusule mu Masaka tukube ekidongo mwambi yansi kumasha tukere tulumbe. It's what we did. Nga tutuka Masaka nga tuwetala tukube ekidongo nga twebakangukira kumachanga nga tuzitunuze ku mukolo. Mukama twebaza twatuka bulungi Masaka twasula bulungi tutunuza ku mukolo. Nga tutuuke waka nga taata w'omugole abuuza nga batandika gino gyonna emikolo. Taata yalwawo okujja mu kidaala. Yalwawo okujja mu kidaala nga balina obumulumulu bwe balimu eyo. Tulinda taata kana akalamba akeevuga ne keetooloola. Mukamanyi akubagamba nti nakalambo keetooloola akakajja n'empewo. Akalambo ne keetooloola ne keekulunga ne keekulunga ne keekulunga. Akalambo we kamala okwekulunga taata oyo yennyula n'afuluma. Abantu ne wawantu we twali waliwo ebitali bituufu cause buno budde sakasi we babeererawo nga abantu b'okukyalo boogera naye nga omanyi nga tebaagala kwogera nnyo naye nga byamunda gundi balina bye baayogeranga ku taata oyo. Taata yakozesanga bawala be. Taata omuwala gwateebaseeko tagenda kufumbirwa nga tagenda mu bufumbo. Ng'olina okusooka n'otuukiriza akalombolombo. First born w'amaka ago yalina omwana okuva mu taata we nga ne maama wa kimanyi naye nga ne maama yasigala mu bufumbo. Okumanya nga abakazi mugumira bingi. Kale baba waakiri akololera bamutegeere nti waali. Kati munnange nga tutuuka taata afulumayo mu kidaala. Omanyi taata okuvaayo nga yambadde ng'omulimi nga tali smart ng'ali sad najja mu kidaala. Na taata n'abuuza ekibuuzo mulujjudde baana mwe babakebera omusaayi. Mwali mulabaganyeko mu nsonga ez'ekikulu. Taata kwaliko abamawulire muno abamawulire mwe tuleekaanira twogera bitakwatagana tandika okweyogeza ebigambo maama baatusirisa zino ensonga z'amakulu temuzizannyiramu. Ne bagamba nti taata twekebeza omusaayi ensonga endala tebaakyanukula ekibuuzo. Oba baali beera baddamu nsonga ez'abakulu nga taata bwe yabuuza. Munnange ng'omusajja agabuuza mwekebeza emirundi emeka? Bagamba 2. Kale n'abagamba bagende Masaka beekebeze mu ddwaliro. Taata w'omuwala aga Katonda mu ggulu. Nga bagamba ndowooza kalinga kalombolombo baweeyo ssente basasule. Taata yabagamba bino si bya ssente bino bya nsonga za bulamu. Eyali omwogezi waffe sigenda mwogera linnya. Kyava agamba ne bannange okuva wano okutuuka Masaka mu ddwaliro. Kitwala bbanga ki? Bagende babakebere ffeno nga bwe tuli emmere nga byatutamye dda. Nga tetunnayingira mu kidaala baatukuumira mu kidaala ekitone nnyo
like 2 hours nga taata aganye tukyame mu lujjalwe naye nga batimbye bakulu banendoza ne bamuwoyawoya n'abataka ku byalo ne tuyingira ekidaala ng'omusajja agamba bagende beekebeze mukwano okwekebeza kwaliwo result ne zireeterwa taata era ne basoma mu kidaala nti abaana balamu ne bakuba engalo muwanga nnyo abatamivu b'okukyala ekitiibwa ekyo nakyo nakiyiga bano baakomawo ne basoma result omutamirivu n'abatema akakule n'agamba hey simanya namwandu akatema omusika mwe mulowooza mbu ezo teyogera mu luzungu nganze ngambye results mwe mulowooza bye mumuleeteddwa ebyo byayagala ani atamumanyi nti namuswalya ku nswazi. People laughed. We laughed over it. We laughed it off because yali mutamivu. Nga taata agamba kale kebazese tugende mu nju abaana bazaalibwe. Ngalo nga zikubwa nga bayingira nnyumba. Nga tusigala wabweru. Abagenda mu nju saayingira. Abagenda mu nju baatandika okukoowayo ne bafuluma nga baluddewo tebiggwa. Omuntu kunnaffe yafuluma wa mawulire. N'agamba ate bagenda tuwa mukazi wano. Kukuliza obususse. Taata yabuuza maama w'omwana. Obulombolombo bwa wano tobumanyi. Oyo mwana akulidde wano. Bwaba tasobola okutuusiriza obulombolombo bwa wano addeyo bamwanjulire gye mwamuddusiza. Mukulu w'ono ye yaddusa ono ewaka. Ye ne mukulu we taata waabwe teyabaagala naye first born waabwe like omukulu ddala oba Uganda lutegerekese they was a first born then omulala ne mutoowe be badduka ewaka bwe badduka ewaka omukulu waabwe yali yazaala naye ekyana nga kimawube era ne waka baakitulaga nga weekiri naye nga taata ali okay ayagala yeebake ku baana be. Emikolo gy'embaga giyina obulombolombo nze obwantuuka era nze ngende wantu nga bawanuuza nnyo nemmere mba ntyo ejjirya nga mune bagamba okukoluzo buyitiridde munda eyo taata si mulambulukufu. Taata n'agamba maama w'abaana nnyabo gwe wawaganyaza abaana bo bafunire kitaabwe gye baba banjulira baba stop gye baba banjulira nga tulowooza byakusaaga ne bafuluma ne badda ne mu kidaala. Taata w'omugole kamuzaala n'agamba bannange munansonyiwa abataka naye guno omukolo tegujja kusobola kubeera wano bagutwala ewalala omwana gy'abadde abeera. Kati ne tulowooza nti nno bintu byakukola ki baba stop ne tulowooza nti nno ebintu byakusaaga munnange nga si byakusaaga. Taata yatugoba nze nali sirabanga ku mukolo gu resulting into violence. Ab'ekyalo nga baagala kukuba taata ne batandika omuvuma ne bamulangira omusajja ateekakkanyaako ku bakazi boolabye va ku baana lelele nga ne poliisi yali ekimanyi kozi olutalo lwe lwakwata akati bayita poliisi teyamusiba. Poliisi actually kye yatukolera kutukupa evingira we nagamba mugende nga poliisi omusajja gwe baleeta ng'onogamba nti akulira poliisi mbwanga agagamba nze siina galuwa mu bye sitegeera mugende. Omugole tebaamutuwa ne motoka zaffe ez'ebintu ebbiri twadda nazo e Kampala. Era bwe twadde e Kampala bulungi nnyo ne tudda n'ebirabo byaffe twatuuka leeti kubanga twaveeyo nga tulowooza munnange oba bibadde ng'ebyokusaga nga wane tupaakingako e Masaka. Omugole twavaayo naye ne sisita we eyatutambuza ffe nga yatuwenda gwe twatambula naye nga yamanyi directions where we are going. Twavaayo nabo sisita ne muganda we omugole tebaamutuwa. Omugole twavaayo buvi naye by fire by force naye nga buli kintu kyayonoonebwa ewaka. Abantu baakubwa emiggo ab'okukyalo nga bakuba abafamire ne beerangira ebintu we twategerera nti taata yeebaka ne bawalabe. Omuwala gwateebaseeko tafumbirwa ab'e Masaka eyo famire mugimanyi ey'omusajja yeebaka ku baana be. Poliisi etyo mukwata lwa nsonga ekyo jjiroga. Nkati nja kudda mbanyumize omugole twamufuna officially oba because mali manyi nabinyume n'ebigweyo tebiweddeeyo ngenda bawa part tu y'omukolo ogwo. Bakyala kantandikire kusuuna beni. Bakyala mwemanyiza okukola ebintu byammwe nabagamba mugenda kusikira empewo nabyogerako abakyala bangi ne munvuma wano
nze ebigambo byange ngenda okujja mu kamera bibagamba ngolede nabikolako da research bakazi bannammwe bakabanga ate balina n'empeta kati saasira gwe ayina obuyina abaana nti bakuzaalamu abaana mb'osula wagundi nabagamba obufumbo tubwawule waliwo obufumbo bw'obwenzi kati obufumbo abasinga bwe tulimu bwa bwenzi obeera na musajja atakyalangako wamu atakwanjulangako that is not marriage. Mind you, I'm just making my points clear. Bino ebintu nzize ngambi bagamba olw'ensonga bano lwakuba bali public, they are public figures. Naye mu bulamu obwa bulijjo bantu bangi abali mu marriage naye ng'oli mu kawunduka kuyede, that is not marriage. Awo oba obadde obeera ne mwana munno era omusajja bw'ati oba gw'obeera naye ne bwakuzaalamu abaana 10 akkirizibwa okuwasa omukazi mu mateeka omutuufu kitegeeza gwe wakkiriza obeerewo nga bakukozesaako bukozesa. Ebyo byonna ntera bibagamba naye abamu abatantegeera bibanyiiza kubanga nze manyi waliwo ebigambo bimutayagala kuwulira lwakuba nze ebagamba byemutayagala kuwulira olw'ensonga nkyaza abantu ku ofiisi yange nendaba obulumi bwe bayitamu n'amazima nenga bagirayo. Bw'oba omusajja gw'oli naye osula naye nga takyalangako wammwe takwanjulangako naye nga mubeera mwonna ne bw'anaakuzaalamu abaana 16 nga public ebadde ekulaba naye, that is not your husband. Akkirizibwa okufuna omukyala omutuufu ali ready okumuyisa mu mateeka amatuufu abeere mukyala we. Kyekisookebwako ekyokubiri, nze bwe mba mbuulirira abakazi abafumbo nnyinawo abakyala bangi abampakanya bye mba njogera naye byonna mumala ne mubiraba. Nabagamba ebintu bya bbaawo si bibyo ne bw'onaaba wampeta abasajja bano balina ebintu bye bakola ne bateeka mu mannya g'abazadde baabwe. Gw'olya olowooza ebintu bya mwami naawe naye nga si kituufu. Kyova olanga nkubiriza nnyo bakadaama naye mbagamba nti obeera ku kyeyo ŋŋamba nti kaduuka ntaddeko miliyoni 3 funira ettaka onteerewo bulumuzi bannange akaabye ng'alina waakaabira tafaanagana nga ggwe. Ffe tukaaba tulina we tukaabira n'ogumira okwo okitegeera naye gwe tolina wookaabira n'oguma ekikugumya kuddamu kukwata passport kulinnya nnyonyi. Nabagamba ku kyeyo ne bw'onoobeerayo emyaka 40 ng'omukisa gwe teguli mu kulinnya nnyonyi lazima ojja kukomawo wano tulye ffenna. Muyina ogwo omuze Kampala bwagaana nga nziramu ninnya ennyonyi bangi balinnya ennyonyi ne bakomawo era nga bali 0. So just play for your blessing. Saba ofune omukisa gwogwo. Kakati njagala okwogera ne mukyala Suuna Ben. Mukyala Suuna Ben abakazi bannonze ekimanyi be bakuwabudde nti engeri gy'olina ekyapa kya bbaawo ogende mu landizi weeteekeko nga tolina lukusa. Mikwano gyo nno babiri. Bakwano baffe bonna abasinga si bafumbo ate batwagala wabweru bwa bufumbo kubanga nabo bwe bulamu bwe batambuza. Kati bawa ajja kukwata ebyapa abikuterese bakazi bangi abajja ku ofiisi yange ne mubiŋŋambako n'okubiŋŋambako ng'ebyo byendaba. Gwe wajjako ku ofiisi yange n'okiŋŋambako nti bbaawo yakuteresa ebyapa by'abaana ne nkugamba kitegeeza bbaawo amanyi nti gwe wa mugaso muki mu bulamu bwe ndi wano ne muka omugagga sigenda kwogera mannya wabula kye ngenda okwogerako kiri eki nti muganda w'omunene omu mu gavumenti ndi naye wano. Kaakati tewabinyumiza kulongamba Chloe nga banteresezza ebyapa bingi bino nkoze nte ebyapa ebaba tuteresa olwedde olina abaana kitegeeza byammwe teweetaaga kukwata mbu kugenda kuoyite bbaawo emabega ogende naye bakuteekeko erinnya nonsense. Olwedde akuwadde gwamanyi gye biri era gwamanyi gy'olina okubyongerayo n'obitereka nebibeera safe kula abaana abato baba bakuzaddemu. Abakazi bangi wano munkyawula okuba mbagamba amazima tewaliyo bitundu bya kyama bikubagana kutuusa kwenda ku bbaawo oba omwagala omukwano ogwaddala guswala. Ewaliyo abakazi abenda notandika okwoza simanya bannanga omubiri gwa nti teri mubiri gukuyitirirako munaabe ku mazzi agookya. Nabagamba wansi wasobola okuyitirirako nga gwe tosobola kukola vidiyo kolo na bbaawo weekwatirire omale. Osobola okukwata amazzi agabuguma n'ogateeka mu kaveera akeeru ne weewummuza ku bitundu by'ekyama bisirika mwana tubisirikira nno ddala okuddamu okumala omwaka mulambanga ebitundu by'ekyama bikusirise just obwenzi kikubeera mu bwongo. Mpozi n'ekirala njagala kwogera ku Bruno Betty akola ku bukedde mukwano okujjako nga mukyala wa Bruno omufolowinze leero ne Bruno omufolowinze leero waliwo abakazi nga enkyamuka yaabwe entono nga nange montadde nze oyinza okunsurprisinga n'ekiba kizimbe n'essimwenya abasinga ojja kulowooza nti nkikoze mb'oba neerabisa oba kiba naye si buli muntu nti akyamukanga mmwe bamalaaya. Bamalaaya mukyamuka nnyo. Omuntu gwe basapurayizinze oli bbaawe yamuwasa era singa ali tamwagala ali wakumugaana ku mikolo okitegeera yali wakugaana naye bw'aba yamukkiriza kitegeeza
si buli muntu nti ogenda kumulaga emmotoka ataleka wale no buli muntu alina enkyamukayiso muve mu maka g'abantu kyonna kye mwagala ogezako creatingawo masekati g'abo ababiri wabula tekijja kukola ne bwe munaalwana ffe social media tugimanyiko kufuba kyemuva mulaba nga nze mbeerawo kubakabirira nze mbeera gwe mbagamba nti nyina omusajja nakyo mukiyombera tamulina simulina awo ne musanyuka talina fenna tuli kuno tetulina kubanga kyemwagala okulya omuntu olubagamba amazima nago gabatugabutuzi so muve mu bufumbo bw'abantu si buli muntu nti akyamukanga bwokyamuka kiringa nze bange saazi owulira gwennyabo kiringa bange saazi ne bwakera ku makya nansaba obufumbo munalekoka abali tannebakako tanzaddemu era nalekokola mbenga amala kiringa bba wange sikulimba kiringa bba wange bwanajja nansaba obufumbo kati mu butongole okitegeera abadetannebakako era sijja kukyamuka kubanga kyalina okukola ebbanga lyamaze nange ankuluusanyiza tubaddewo kati ke kaseera kiteeke ku leve eddako era bwensimbawo omukolo bwetibwepa okitegedde nanaanika empeta tugenda kwanjula wamwe olwomumwe fe batukozesezza aye atandika okuba enduulu nedda baddiya tubeerawo nga tuli lwedde tukimanyi kyekiddako nze era mu mutima gwange nkimanyi kyekiddako ate kati kikirala kiddako ma kyekiddako bw'ova mukunzaalamu abaana kikyozaako si kujja waffe era ngande mutegeke bakanda oh my god nedda mukwano so waba yamutegekedde ka birthday surprise oyo omukyala ne ku mikolo nsamulabako bwakubandulu waliwo abawala nga bakkakkamu nga nammwe obamanyi nga sibaakalaakya okitegeera waliwo abakazi nga tetuli baakalaakya ne bwonookola otya sigenda kukyamuka naye ng'okimanya I love you as my husband because I accepted to be with you okitegeera the moment you accept to marry someone kiba kitegeeza okkiriza okola ki omuntu oyo abeere mu bulamu bwe so siraba nsonga lwaki bw'ovaayo n'ogala mugenda munyambe hani tata abaana bange omwami ti sigenda kuzirika era olunaku lwonna lwokagamba nti kati tugenda waffe wakati onsuubira okuzirika sigenda kuzirika mbaddewo ndi mukazi wo nkuwaako nompaako tuli wamu banaabe oku app be bagenda okuzirika kubanga bo tobamanyi tonnaba kubeebakako but we are simple people abatagenda kukuleekaana kuba nduulu omusajja ze sigenda kuba nduulu bannange temunsubira okuba enduulu kubanga bannaye olwedde ndi mukazi we mbaddewo nga nfumba sigenda gikuba ekyo nkibakakasa wabula nja kusanyuka ekyetaagisa sikutandikangamu abawala bakuna yena n'obanga awuumira oba kuki ekyo nedda sijja kikola ekyokubiri njagala okwogera ku kulowooza nti omukazi okoze n'omusajja mpuliddeyo abakyala bangi abagamba ti abasajja temuswala okola otya n'omukazi n'omugoba okola otya omukazi n'omuzaalamu abaana n'omugoba ngenda kulambulula bulungi ng'oggyeko obwenzi bannanga abakazi mwenna abali wano omukazi ayenze aba takyafugika abasajja omukazi ayenze mugobe oba tokyamusobola ebyo ebyokuwoza mu sitaani yamukemye bannange oba tokyamusobola fe abakazi bw'otandika obwenzi otandika n'okutunulya bbaawo ng'ekidomola osobola n'omuwa obutwa osigaze omusiguze kino nkyogedde kubanga ndi mukazi emotions zaffe nzimanyi nebye mujja ku office ne muŋŋamba mbimanyi byonna nze kanjatulira abasajja sigenda kumenya amannya g'abakazi essaawa zino muli ku basajja bammwe bali ku bitanda tebakyasobola kutambula lwabasiguze olunaku lwoyenda bwoti there is something that changes in women so bw'olaba mukazi w'omukutte ng'omukwatidde mu bwezi bannanga omukazi mwesonyiwe wabula kyeŋŋenda okusabanga abaami mu mutima mulungi kasale okawe buli musajja mukazi wo bw'ayenda ng'omuyinamu abaana asukka omu nsaba mu mutima mulungi abakyala abo muleme kubagoba mu mayumba mulekeewo ogende bibyo wabula takkirizibwa kuleetawo musajja mu makaago oba nkaddemu mulekerawo okukwata abakazi bano bemuyinamu abaana kati omukazi w'abaana abana omugoba agendawa kale
omukutte naye sobola okunoba n'ovaawo ewaka naye n'abanga totomukiriza kuleetawo omuntu omukazi w'abaana bali banaye alagewa bannaaye luba lukazi lukanduse lwonna lufaanana ng'ekyokoola omukazi ekikabu ekityo tebamugoba musitule omutwale ewaabwe agamba mwakuwa bana abasajja bali kuki omukazi awezezza abaana abana ne sex aba takyamwetaaga nnyo maama aba alina kufokasinga ku baana omukazi w'enzaala 3 enzaala 4 bw'ayenda musitule teka mu mmotoka vuga otwalire kitaawe ne nnyina abeere ewaabwe oleete omukyala omulala banaye waliwo ekisuka banaye omukazi w'enzaala 4 naawe okyagamba nti sex akumalamu bakyala bannanga abali wano ababiri sex gwakyakumalamu ku baana b'ozadde sex akyakumalamu akuletera okubanga olekawo abaana bo okitegeera bannange basajja abakazi abo temubagoba naddala nga basussa omwana omu wabula musitula omutwale ewaabwe kubanga omusajja agenda muleetera ddala mu maka go mwe bagenda okwegattira nze munnaye omukazi bw'atandika obwenzi bikyuka buno obusajja bwe bendako obubanuuna ebitundu by'ekyama jukira ebitundu by'ekyama bisemberedde wali wootegedde ku mamshikirafu namshikulawa wansi awe watyo ate wonna obwana bukombawo mukazi wo naabanga takyategeera kati gwe batuusa okuwa obutwa situla mukyala wo buzze owaabwe waka then kitaawaddemu amukolere birimale bakazi abo babakwata ne babanuuna eminyira mu nnyindo ne bamukwata nga abajjamu ebivobe mu mwana omuto bannange omukazi ayenze mutagende mbegayiridde oba okyalinawo omukazi mbegayiridde si mutima mubi abakyala baleke bwayenda muleka omuzze ewaabwe tomugoba kusuula bintu bweru mukwate muteeke mmotoka omugambe tugende tulinako we tulaga mutwale ewaabwe okubira muganda we waka nti mpakingira ebintu byamana omuleke ewakitawo naye si kumusuulira bintu awo mu kkubo kyabuswavu nnyo okukwata omukyala gwozaddemu abaana ate n'omusuulira ebintu awo mu kkubo okitegeera mukyala Suuna Ben tuli wamu naawe naye okusuulira ebintu ku kkubo zisakkiriziganyiza nakyo balina kutikka ne bakuzaayo ewaka byonna ebyabasobyeko ne mubigonjolera ewaka waliwo obufumbo nga tebukyali bwakugonjolera banaye marriage si yakugonjolera ku media golowooza lwakimbako abiri ono gundi jami yamala kwogera na mwami wange okukakasa nti bannaye bulijjo oba nkaabiraki tewamala kwogera naye nolyoka weweera bannaye nze sikaabirangako musajja ama married woman. I've got a good friend here ono yafuuka mukwano gwange kati lunaku lumanga mba omusajja gwokaabira aliwa mundageeko ne mugamba neze mbasikaabira musajja ne mulaga conversation yange ne bange yaseka yagamba kyokka abaana ku media balowooza okaabira musajja bannaye nze media buli wembagamba nti ndi mbufumbo obuteredde mugamba ndi malaaya so nasalawo kubakaabira ekyo nakyo. And I'm sorry to my Nazaala wange yesterday yankambuwalidde Nazaala wange yesterday yankambuwalidde naye nsaba maama onsonyiwe maama yaŋŋambye yankubidde essimu naŋŋamba njagala ompe ensonga 3 ezikuleetera okugenda ku media n'okola video ng'ogamba abantu toli mufumbo bannaye zambuze ne mugamba mami okwo ku social media nkolerako n'agamba ino ne mugamba ku social media nkola ebyo byenkola nga nnoonya kye bayita vibe n'agamba kati vibe eve mu bufumbo bwo you are married woman maybe you're cheating oyina ebyekisiru byokola ne mugamba tewali so baganda bange abalungi bannaye ndi mukyala mufumbo munsonyiwe ebbanga lyembyogeredde nabyo nageeza okulanga tebingasa kubanga mwenna n'abandi yagadde okunkwana muli banakuŋŋanze bannaye n'okulanga toyina maama n'okulanga toyina taata n'abagenda okukwana banaku kibi nnyo muli banaku ffenna ebizibu tuyitamu byebimu kati bannaye kanjogera amazima ndi mufumbo.